Mambedi Kachika ku mulundi guli nayogerako ku bintu ebiyunga ebikulu ebiyamba abantu okukulaakulana ne baweza ssente ne bazizimbamu n'obugagga nga njogera ku kintu kya savings nti nze ku lwange enkulaakulana n'okuinvestinga okusiga ensimbi kisinziira nnyo ku savings culture y'engeri gy'osevingamu okwerumya n'otereka ssente n'ozikolamu ebintu. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Naye olwaleero njagala obbaleeterayoko ekiyunga ekirala. Ti ne bw'obeera ne kapita eyenkana kitya n'osevinga ekyenkanawa. Bw'oba tolina mutima, spirit ey'okubeera ng'oli competitive, competition, competing, healthy competition, nti ndi ku ddaala lino njagala kudda ku ddaala lino eriddako, competition. Bw'oba togirina, ekigambo ekituufu eky'Oluganda bajja kukinyambako. Competition, okubanga olina agi ekuwaga nti neeyongereyo mu maaso mu buli kintu kyonna. Naye nga competition eno eri healthy. Njogera ku competition etali ya kubiisanya. Okubeera nga first of all osooka gwe ne weezuula nga gwe kize Mambedi Kachika ndi mu P7 nina okufuna first grade. Bwe mba sisobola buna naye omusanvu ngusobola. Mambedi Kachika tumaliriza okusoma. Batuwadde scholarships. Nze nga njogera ekyaliwo ddala ku mwaka gwange ogwa 1991 tibaatuwa scholarships ogenda okusoma masters ne PhDs. Ne Mambedi Kachika ye n'asalawo kugenda ku kyeyo banne nga basazeewo kugenda kwongera ku bitabo. Kati ekintu kino ekya competition eri healthy kye tulina okweyingizaamu kubanga yo Bayibuli yatuyigiriza netulaga nti tuli bazzukulu ba Cain eyaleeta competition eri unhealthy. Kubanga ekijjukizo ekyo bwe muba musobola okukijjukira kitutegeeza nti Abel ne Cain bwe baawaayo sacrifices zaabwe eri Katonda, ono nga yawaayo ebintu ebirungi, ye Cain yamala galonderera omukka ne gwambuka ne gugenda ewa Katonda. Cain yakwatirwa Abel ensaalwa. So topic gye njogerako olwaleero eya competition ejjudde ekikolwa kya Cain. Kubanga Abel bw'aba yafa ffe tuli bazzukulu baani? Tuli bazzukulu ba Cain. Nti ddala omuntu whether sacrifice oba mu ddiini oba mu buli kintu kyonna kyonna tulina okubeera ne competition. Naye teriyo competition esaanyaawo omuntu nga competition ey'ensaalwa. Nsaba naddala okusingira ddala abavubuka abato mutegeere principle eno ey'okubeera competitive mu bulamu bwo. Oluganda kinnemye competitive nti olwana nnyo nze nga bwe mbalaze nti nsobola okulwana nti kanzijewo ebikonge bino nembiwa time yange n'amaanyi ne resources. That is competitiveness. Nti omuntu osaanye gwe kennyini okusooka okwebeerako competitive nti kantambula olugendo luno. Competition eno erimu adding value to yourself. Nti kanyambale bulungi, kanaabe bulungi, kandye bulungi, kanfune emikwano emirungi, kambeere healthy. Eyo value addition eri ku ggwe. Kansome, kaneeyigirize. N'obeera ne competition nti kanfune omubeezi oba kanfune family. Naye ne family eyo nayo yennyini erina okubeera mu competition. Ekyo kigenda baleetera obuzibu. Nti wakati w'omwami n'omukyala wateekeddwa okubeerawo healthy competition. Nti buli omu ateekeddwa okulaba
nti nno akula ogenda waggulu. Omwami oteekeddwa okulaba nti nno okola okuweza ssente, mukyala wo akitunuulira akwenyumiririzemu nti mwami wange ye mukubi w'ebikonde asinga, ye champiyoni wa Uganda, ye champiyoni w'ensi yonna, ye yateebye ggoolo. Nze mukyala wange gwe mpangadde naye emyaka 35, nze namuwiningira kuba nali musambi w'akapiira nga nteeba ggoolo. I was a striker. Naye kati ng'abaala bwe babeera eri nga bawagira. Era naye bwe yalondamu asinga okuteeba ggoolo ennyingi. Yaŋŋwanga mu kifuba nga nzijudde entuuyo zonna, naye ng'ayagala okulaga abamutunuulidde abamwetoolodde nti eri property ye. Golden Boot Boy Mohamed Kakiika, property ye. Competition awaka erina okubeerawo eri healthy, ng'etandikira mu ngeri gye tulabikamu. Gwe tobeera musajja nagalaale nga weefaananira bibyo ogaye nti omukyala ajja kwanjulayo mu bantu. N'omukyala alina okubeera competitive, ne yeerabirira bulungi nnyo eri mwami we n'eri banne bonna. Ne tutuuka ne mu kukola, even career. Teriyo kintu kiggumiza maka ng'omwami headmaster n'omukyala managing director. Omukyala managing director wa kitongole, omwami ye attorney general. Naye teriyo kisinga kugattanga ekyo. Competition bw'ebanga ebali mu bantu abo yansaalwa. Therefore, in a family, even in a family setup, n'abaana bakuze ng'obateekamu competition etali yansaalwa. Otya nze abaana mbabuulira olubeerera musome bulungi, nababuulira musome bulungi, nkyababuulira musome bulungi, mukole bulungi. Buli omu lwaleeta lipooti ye, essanyu awaka libeerawo. Naye ka mbasomeseeyo kano. Buli ataasomanga bulungi ate gwe nasinganga okuwa ekirabo ekisingako obunene. Naye nga nsooka ne nkonvinsinga bali abaasinze, so n'abencourage nze nti asinga jafune ogulabo nga gunene. Naye ate ono ataasinganga gwe nawanga ekirabo ekinene nga nkonvinsinga bali nti noono sister wo ataasomye bulungi oba brother wo ataasomye bulungi, oyagala omulundi ogujja naye asinge, nti njagala asinge. Kale tugende tumugulire ekirabo ekirungi oba muyambeko ng'asoma, omuyambeko ku revision. N'obateekamu competition ti buli omu yabuuzanga munne nga tebannaleeta lipooti ti gwe abadde wakumeka, nga bagenda ogireeta ewa taata. It applies n'eba abakuze. Buli omu akola ekintu ti nafunye omulimu wa. This will make my dad happy. Brother wange akola wa. Sister wange akola wa. Mukwano, boyfriend oba girlfriend oba mukyala wa brother wange, mulamu wange akola wa. N'owange akola wa. Competition eno ebayamba bw'ebeera ng'eri healthy okutambuza obulamu bwabwe obulungi. Ti mukaagundi yanobye. Ensaalwa ekuleetera okusanyuka nti mukaagundi yanobye ne bw'ali badde olina ky'osobola okukola okuyambako. So ye Mohamed Kakiika agamba nti mukaagundi yanobye, kanwane nnyo okulaba ng'owange tanoba. So that neme kugwa mu katego kali. We get back to our topic y'ebyenkulaakulana. Abaana abato mubeerenga very competitive. Weetunuulengako gwe nga as an individual. Nti nze kati mwayize ki Planned Kids, abo baali Planned Kids kyebava balina we bali. I think ako mwakagudde. Many Planned Kids are struggling to either maintain, and abaana bangi nnyo bavudde wansi
naye nga balina ekigambo ekyo kya competitiveness nti nina okulwana nga bwe nsobola okutuusa famire yange waggulu. Ekyo okikola otya? First compete with yourself. Gwe kennyini gw'oba osooka okweteeka mu competition. Nti ewaffe tewaliwo yali afunye degree, kanze ngisooka ogitwalayo, naye nga tekwewanisa kugamba nti kangitwaleyo. Bannange ewaffe tuli bubi, kaŋŋende eBwarabu eno nkole. Abasajja batucunya naye contract ey'okusatu eno kangisayininge nkole nnyo, ndabe nga nzirayo ewaffe, si kubeewaanirako. Naye nange mbeere nga mu famire nfiitingamu bulungi nnyo, nabali abaana ba kojja wange, nabali abaana ba taata wange omukulu, bo abaasanganga ebintu bwebiri. Eyo ebeera healthy competition. N'otuuka ku competition eya baana, oli alina bameka, yakazaala abaana bameka, Katonda mwadde abalongo emirundi 2 bali 4 gw'ozadde leeti, naye gw'oyagala 6 kuba oyagala okuyisa ng'ate weeteeka mu katego ennyingiza ntono, naye oyagala okuba nga gw'osinzaayo abaana bangi mu famire. Tugende ku bya investment. Wategedde Budala bahazimbye, wategedde Sharon bahazimbye ne bbaawe, n'oteeka balo ne weeteekako gwe kennyini pressure ey'amaanyi ennyo, competition eri unhealthy. Munnammwe n'abayita n'obbayita akabaga ak'okuyingira ennyumba, ne weekwasa ensonga egaana okgendayo kubanga wafunye ensaalwa. Ne bw'owulira nti gundi yaguze ploti, kola nnyo n'amaanyi go. Tolwanirira nti yaguze kitintale oba yaguze gayaaza. Nange mu buli ngeri yonna kanwane nange ngule ploti, ate nze nja kugula na kololo oba owedde. Eyo eba nsaalwa. Naye nga tubeere competitive. Gundi yayongezaayo contract ye, gundi yazeeyo okusoma masters, wategedde gundi yayongeddeko omudaala gwa chapati, wategedde naawe ebyo. We should compete in collaboration. Tukompitinge mu kwegatta mu birowoozo ne bwe tuba physically tetwegasse. Tiye lwaki gundi bizinesi ye yayongeddeko. Tukompitinge nti wategedde gundi yayongeddeko ku bu-units bw'ennyumba. Yakikoze atya? Tokompitinga nga gw'ozimba ate double rooms abantu ze batapangisa olw'okuba oyagala okompitinga naye. Gwe yingira mobile money, gwe yingira saloon, gwe yingira business endala. I think that is my key point. Nti mu competition muno tusaanye okubeera unique bw'oba oli wakulaakulana. Ekyokwambala uniform emu, wategedde gundi bamwanjudde, n'oteeka pressure ku balo waakiri mutunde ku ttaka ly'ebijja naawe bakwanjule. Toli unique. Gundi bamwanjudde, yes. Mwami wange onkunkumuddemu abaana 2 3 tonna bakunyanjula, yes. Bwe tutundako wali tugule ettaka tuzimbe ennyumba, bwe tunaagimala ojja kunyanjula. That is uniqueness etwala maaso. So si kwambala uniform emu. Kyekintu kyensiibye ngoberera ndaba kuzimba ennyumba n'okutandika business. Ekyo nakyogerako ne mbagamba nti osinziira ku mbeera gy'olimu. Kati eriyo abantu abazze mugule bonds ne unit trust bw'ozikomparinga ne rentals, ani asinga? Bannange, oba ensi yabaaki? Abaana abo bonna mbalaba, they are in their early 30s.
batudde mu buwoofiisi bwabwe n'obusuuti bwabwe banyiga n'obusimu bwabwe nga bagenda okwerikodinga. He's in his early 30s. N'omulaba ng'akukakasa ng'okugula government bonds, treasury bonds bwe kisinga okuzimba obuyumba bw'abapangisa, n'alooka akwata akakalaamu n'akoloboza ku lupapula n'abalaga. You boys, what do you know about investment? It's true, yogera ekiriwo nti bwe nkola calculation eno wano ojja kuyingiza ssente nnyingi okusinga oli wa rento. Naye ani yali akulimbye nti omuntu eyeegulira ettaka lye ne yeezimbira ennyumba ze yenkanankana n'oli gwe bawa olupapula olwa treasury bond nti kati eno ye share certificate yo bawaguze shares, eno ye share certificate yo buli myezi 6 tujja kubanga tukuwa $3,000,000. It's true, you can get the cash. Buli bantu ba investinge mu area gye basobola. Musajja wattu sente zo wazirima mu mmwanyi ng'omaze okutunda ku kibanja kya taatawo kye yakusalirako n'ogenda n'otandika okuwuliriza abantu bano abali ku social media ne balooka bagamba nti bw'owaayo $1,000,000 ku government bonds zijja kukuleetera rate of return bwe ziti, wano naye bw'ozimba obuyumba bukuleetera ssente bwe ziti. Ne bakukyusisa ekirowoozo nga watunda ku ttaka lya kitaawo, essente ezo n'oziwaayo mu kapapula. Akapapula ako aka unity trust oba aka government bond nga bakubalidde nti kino kye kisinga okuyingiza. It's true, kiyinza okuba nga kiyingiza naye nga sinnalaba muntu mukulu. Ndaba abaana abali mu debate eyo bonna bato. To which I challenge them. Nze Mohamed Kachika. Oyinza okunsanga ku faamu yange, oyinza okunsanga ku ofisi yange nga principal Vienna College na Mugongo. Njagala ojje gye ndi abo aba bonds ne unity trust ne equities. Njagala ojje gye ndi nkulage my bond certificate eya 1992 eya South African Reserve Bank. Njagala ojje nkulage annuity plan eya 1991 eya Metropolitan ne Old Mutual Insurance. Wakasoma busomi bitabo wano, osoma n'amawulire n'otandika okunnyonnyola abantu with all the certainty possible. I invested in them and I know them. Naye eriyo investments ezitanyeenyezeka. Teriyo ayinza kunyeenya real estate. Oba ekuleetedde ssente nnyingi oba tekuleetedde ssente nnyingi. Teriyo ayinza kunyeenya rentals, apartments. Oba zikuleetedde ssente nnyingi oba tezikuleetedde. Kubanga ebintu bino, they have tested the test of time. Byonna bye baleese emisolo na buli kimu bijja gikosa. Naye nze ali myaka gyange egy'akawungeezi, I'm in my late 50s, mbabuulira nti abantu mu investinge mu kintu ekiri ideal gy'oli. Kasita obeera nga ssente zikuli tukiyita arm's length, oinvestinze mu unity trust, oinvestinze mu bondi, nti w'oyagalira w'oziggyirayo oba owedde. Kubanga lwe munaagenda kukwanjula n'embaga ya mukwano gwo gwe mwasomanga naye, Maama Hadija ogenda mugamba ki ng'akugambye nti mwami nange nyanjula. Waire nga tewali ssente bulungi. Retire the bonds. Ono omugamba ki? Ne Maama Hadija ayinza okugamba nti taata tutunde obuyumba bwaffe buli obwabapangisa onyanjule. Kisoboka. While this one has a higher liquidity, profitability, okuleetera amagoba, the disposition is also very high.
naddala mu abaana abakyali myaka emito. Omwana ajja kuyisaako Subaru yonna ng'efuluta bufulusi WRX oba WRC nga wakamala okugula bonds zo ozidiscounting ku ssaawa eyo naawe ogigule esinga kweri ARC ogimuyiseeko speed. Nze nkozesa real life example gye mbabuulira. Omuntu asaanye okuinvestinga mu ebyo bonds nani ng'alinako ekisenge ekirala kye yeesigamyeko. Naye olina emyaka 27 okyapangisa ng'okwata ssente zo ng'ogenda ng'ogula shares. Ekampuni sijja zoogera ziri wano. Cryptocurrency ng'oli mu forex trading ng'ogula shares mu Microsoft, stocks za Microsoft, Google. Of all places ennaku zino buli muntu yenna yalinga nyimbira abaana abato. Remember I'm an economist nga bambuulira Tesla. Gula shares. Singa waddidde omutwalo gwa dola n'ogula shares mu Tesla, 10 years later ojja kuba a millionaire. Are you real? Are you for real? Oba omuntu asaanye atambulire mu mitendera nti osoose n'ofuna fixed assets. Bangi nnyo ne benkola nabo balina government bonds ezo era zibasasula bulungi era mbakwata mu ngalo ne ŋŋamba nti ekyo kikola ekyo wakikola bulungi. Naye bonna balina amaka, bonna balina apartments. Ogwenda ogula bonds ezo, it is not only an issue of regular income, no. It is a fallback position. Naye toyinza kugula bonds na kuteeka ssente mu ebyo n'olowooza zijja kuvaayo zijje zikugulire ploti oba zikuzimbire ennyumba. I want to get on record is that abantu bangi bemmanyi abazigula era abazirina benkola nabo ne beesimanyi bempa amagezi, naye buli omu yasooka kugula ploti n'azimbako ennyumba, alina amaka ge. Balina NSSF waabwe, balina kino, balina kiri, oluvannyuma ne batandika okugula those paper money. Because I'm not going to work against them, sijja babuulira disadvantages zaazo. Naye omuntu ayogera nammwe mukulu ekimala okumanya ti ssente bwe zibanga ziri ku ka ATM oba ziri ku mobile money, nyangu nnyo za kuspendinga. Nzibuza kuuma. Nempa amagezi eri naddala abaana abato, muteeke ssente zammwe mu bintu nga ogula assets tomala gazijjayo mangu buli lw'ogwirwa akazibu. Sibagambye temubeera na cash flow. Musooke muteeke ssente zammwe nga tezimala gavaayo. Naye sibagambye abo abalina emirimu, I look at people, tebamanyi nti eno ensi eri divided. Tiri abaana ab'emyaka 28 abafuna omusaala net salary 15 million. At 28 bw'oba ofuna 15 million, ne bw'oba ozirya otya tozimalaawo. Oyo aba waddemba okusalako 4 million n'azisuula ng'eri mu prudential savings. Naye okyanoonya waakusula nga batandika kubalirira kugula stocks mu Google. Amagezi ge mbawa abagula ezo zi bonds oteekeddwa okuba nga ozigula ku surplus income, but not as your first priority investment. Ne mbawa amagezi in essence ezo those liquidity products za abantu baritayarinze bakuwadde NSSF yo 1 billion. Gizizike yeri ekuleetere nga milioni 14, omusaala gwo gusigalewo paka lw'olifa. Naye mmwe abaana abato, ssente zammwe muziteeke mu bintu ebiri properly constructively
competitive. Mwevuganye mu mutima omulungi nti munnange yazimbye kano nange kanzimbe kali, munnange yakoze kino nange kankole kino, munnange yakoze kino, naye ng'okikola in a unique way. I sum up this discussion of competitiveness nga mmaliriza n'ekizampa eyange ti Mohamed Kakiika olubeerera abadde yeeteekako competition nga ye, naye ekituufu ng'atunuulira ne banne abaana abato temweteeka ku nze nteekeddwa kutunuulira bannange bwe mbabuulira nti Kirumira nasoma naye muŋŋambe gwe Kakiika nga Kirumira yakuleka nnyo. Naye competitiveness eri gye ŋŋambye nti ya Abel si ya Cain ey'obutaba nansaalwa. Nze Kakiika buli lwe ntunuulira munnange ng'alina kyakoze nga kirungi nange neerwanako, naye sigenda koppa kikye, kubba kikye, kulobba kirowoozo kye. Ky'abantu nga bakoze ssente mu masomero nange nina okuzimba ka primary school oba secondary. Nze abantu nga bazimbye baguze amataka bazimbye apartments ne real estate. Mohamed Kakiika I acted contrary. Nze nagenda mu kulima. Bannange be nali nabo mu taxi, waliwo omuntu ayina mu taxi n'agula ekizimbe ku Luwumbo. I'll not say we yamalira kuba babigulira ku mabanja, kuba yamaliriza avudde ku Luumu, ndowooza yasembayo kubeera kansanga okumuwulirizaako, kati mpulira yaddayo e Luweero. Ebyokoppa bannange be twasuubulanga nabe Dubai naani kati balina bizimbe mu kibuga, nange nina okuzimba ekizimbe mu kibuga. I am saying be competitive but be unique. Kati tuli munte muntu nuulira alunda. One person should tell me oba abantu abasinga abali mu zero grazing ya zaddaare cattle oba balundanga Mohamed Kakiika. Natunuulira bannange bangi nnyo n'endaba ebiyumba bye bazimba ebyente. Mohamed Kakiika ne ŋŋamba wadde ŋŋenze mu nte nze ŋŋenda zirunda organically, sigenda zizimbira biyumba ebyo nga ziringa ezisula mu Serena. Kanzizimbire baasi nga zisulaga obwana bw'omu UPE naye nga zirina freedom zeetawula. So mbalazeeko ebyokulabirako ebyo ti Mohamed Kakiika ali so competitive, akompitinga, atunuulira ne banne, but he does it in a unique way. Nawulira nendaba bannange ng'emiti giri mu ssente nga Kalitunsi ali mu ssente. Eriyo ebitongole ebisimbira abantu emiti, bwe osimbamu bwe giti omala kuba nakagwa. Mohamed Kakiika ne nnyingira emiti neŋŋaana okukola ebintu bali bye baakolanga nti emiti simbamu 405, simbamu akagwa gyonna gibeere mu straight line, ejyange ensimba Nagalaale. Tumaliriza ani ali mu bibira emyaka 15. Ekampuni ze nawuliranga ezisimba ebibira nga sikyaziwulira ennaku zino. Kyekyo